Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuze otya wasiibye otya? Nkwebaza okuba nga otugoberera bulungi nnyo ku Nurdin Entege ku Megatron Media nga tutambuza ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga. Amawulire twagazza wano obe ng'omanya. Nnyina mukadde wange Siraji Rubwama owa The Third Eye akugamba gwe byolaba wano n'amaaso abiri yateekako eriiso eryokusatu erisukkawo okulaba byotasobola kulaba. Ki ekigenda maaso mu ggwanga? Twali tukyali ku kya Elias Lukwago kumukwata bamuguddeko emisango gy'okulya mu nsi olukwe n'ebirala. Ate mukadde waffe Mary Matembe bamwaze waka ne bbaawe paka katyakya olubuto lumuluma. Abasajja engeri gye bazindamu ewaka n'ekyazinzaawo tebakikola ki tebakimanyi. Ate nno ye teyalabulwa baalumba bulumbi. Lugenza okuzibwa okukya olunaku olw'Essande zibadde ennaku z'omwezi meka 28 zaabadde 28 yes. Nga Nation Media, that is NTV, Dembe FM, Spark TV, Daily Monitor, KFM, mpuliddeko n'olulala babayita The Standard obadde ki nayo byonna biggaddwa. Baalumbye Daily Monitor ne bagisalako lumu. Saawa paka nnyo abasirikale babadde we bali patrol nga zitambula. Ne bagenda ku Serena ku maka ga NTV nayo kye kimu. Essaawa eno teri ku mpewo. Naye ng'omukulu yalabula nti nina obuyinza obusobola okuggala buli media house mu Uganda singa erema okukola nga bw'erina okukola nga tegoberedde biragiro. Obuyinza buno nabufuna okuva mu mwaka gwa 2017 naye mbadde sinnabubalagako. Kati kembulaze ku NTV wa ku Nation Media manyi nti amawulire gonna amalala gajja kusobola okugoberera amateeka. Siraji Rubwama mulina wano atutemeretemere wa The Third Eye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwami Siraji Rubwama. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Osibye otya ssebo? Yendi ssebo. Sibye otya ssebo? Gye tuli ssebo. Era nsibye ku kyalo. Wano Egaba. Naye ndabye abaana ab'amasomero nga balinga abalamazi. Nga badde eno wayova ku kintu batugobye school fees. Kano kaseera ka please allow. Please allow. Ate abasinga okukakozesa nnyo bakyala. Yamba. Yamba nti single mother. So abazadde nga tukyalwana n'ebizibu ebirala tulina n'obuzibu bwa school fees. Ziganyi abaana abali mu masomero nabo mbeera mu masomero agamu simbi nfunye amasomero abaana nga 8 tetulya bulungi mpapayi 3 mpayi. Kati bw'oba mu kaseera ako osaana kutendereza Katonda naye amasomero agayamba ne gagumiikiriza abaana tugeebaza. Nze mbeera kugamba tulina amasomero mangi ogyeko liri gibattira abaana bali abana. Waliwo n'erinnya eryamu musajjawo gaba modo erya omugenzi mukwano gwange yali mukwano gwange General Brigadier General wa Brigadier abatuuse ku ranka ya General. Essomero eryo baliyita Gaba modo. Yes. Kasita otuuka mu Gaba n'obuuze wa Kanobel buli omu amumanyi yali nannyini Victor mu Super League ya ttiimu y'amaanyi tulekera ebintu bingi ku kyalo naye at least abaana be tabagobaagoba nnyo n'abalala abakwatira ebibuuzo ne bagaa nti n'abazadde bakwatiramu ku budde bagaanira ddala okusasula ddala n'ekisinga kubanga bw'omala omugoba wiiki 3 ate era bw'asoma tosala ku ssente. Kituufu. Nange kyannema ekino ekyo ongobye wiiki emyezi 2 oba mwezi ate bwe nkumoto ngamba nti lwotabaddeewo. So Third Eye kitongole ky'amawulire kinoonyereza amawulire agalabera emabega w'amawulire tufuna ebizibu bingi wiiki erina kubuulira ebizibu bye twafuna kuno twafunye chicken nga akubba endabirwamu y'omunne shawa n'ajaasa waliwo omwami anaatera okuneega ttaka ali eyo mu America naye ng'alina ne branch mu Kenya ayamba abantu abafunye ebizibu. Yesoso ginsindikira ku WhatsApp emmotoka noonya agirina tugiddaabirize tagezaako giddaabiriza twagagikozesa nga tulonkinga ekibiina kyaffe mu Uganda ekiyamba abantu.
wena tulema okuddaabiriza tunaamugulira empya nenoonya shawa ku TikTok siri mu TikTok naye bandabira ku TikTok okutuusa we namuguddeko ku TikTok nga ali ku TVM nalabyewo awo ku mabbali mukulu kungu namugamba ndiwayo shawo mmanyi nti nina contact nagimuwa nanumba namugamba nkwagala nkubiraako ku makya emotoka tugidaabiriza agenza okunkubira kusanga nti ate bagidaabiriza endabirwamu ate kati tubale mukaga n'agamba enjawulo kati tewali kasita baategeeraganya yadde tutayo n'omusango nyina eyanga ajja gidaabiriza bagitomera era abantu bwe batyo ekyo kiva abantu kuyisaamu ggaali lutalo lutandise okulwana omuntu wakuyisa ali yakisinzidde na ku kooti we bamuteredde nti we nkusanga wonna ŋŋenda kuku neŋŋamba kooti lwaki temukwata ne muggalira preemptive so abalina ebizibu ebifaananako n'ebya omuyisayani washi shawa mukube ku 0708 702 164 abali eyo teri ku whatsapp eya whatsapp eri 0772555291 abantu amu bakukubira essimu omwaka ne guggwako nga tozikutte omukyala gwe nakuweereza yali erwanda wamuwulidde yatuuse namaze mugamba kulabuti yagula ekibanja eweyogerere sigundi namugongo ate ne looya we omu bamulyamu yampadde documents nga awandikidde ne Uganda Law Council so ninaawo okutandikira weyogere naye akyali Kigali enkya ŋŋenda kugenda omukyala oyo muyambi oba erinnya ndyerabye oba ye Precious we yani sijjukira nange naye ayogera oluzungu lulungi yali mu kusoma anti yali Bungereza n'agula eddagala naye ŋŋenda muyamba okutandika n'enkya kati nkutwala butereevu ennamba bagifunye n'abalina ebizibu byonna ttaka bya busika and what have you kweyo ennamba kaakati njagala kukutwala ekyagudde ew'Amatembe twali tukyali ku Lukwago Miriam Matembe n'ayingirawo tubaali tuli ku Miriam Matembe Nation Media abasinga bakwata NTV na Monitor nina abantu bawe ba Spark TV n'abantu bange bakola eyo emirimu tewali ekituufu kiri ki ekituufu ab'amawulire mu Uganda engeri opposition yanafuwa ennyo abantu abali mu gavumenti balabanga opposition ge mawulire opposition mu Uganda engeri gye yanafuwe ennyo gavumenti eri mu buyinza eraba eri mu kulwanagana kati direct mawulire genda maaso nti bw'oba toyogedde bintu ebyo abantu abalala tebajja kuwula naye bweru tebijja kutuukayo bwe bankuba eriiso ne liziba nali nkwata Besigye nga bamuganye avudde ku kooti alina emisango gye eyo eri wanuwe Buganda Road nga alina kuddayo eri ku Uganda Human Rights gye yabeeranga afulume nga bamugamba gende n'agamba eno eri wano ne bayomba ne wabwine paka lwatuka ku CPS ne batandika okwogera short wave waabwe nze ndikodinga wabwine akubye oluyi ani wabwine okola ki wano bakyali awo abasajja ate omukulu wakuba bano bayanguwa banguwa okuyamba afande ebanga order tuuka wali ku CPS mwena ne bankasuka esimu zange 6 ne zisika zonna ne zisaasaana saziyoolayoola ne bagamba nti kati tewali kamera wano omugenzi eyali Kaweesa yantaasa bakyantaasa ate nawulira ebweru nga kitokose ate nadduka nandekawo ne bantwala munda ne bakuddamu envunula bibya CPS ng'ekkomera lijjudde bantuusa awo ku madaala panga amasimu gange Kaweesa najja wamawere abadde wano aliwa nenvaayo nanga nti owange jangu ofulume mbereetereddemu konze mala kulikodinga musango bankubye banyonodde n'amasimu tosobola kulikodinga kati nkwegayiridde sooka ove wano sooka ove wano nenva wano ekiri wano si muntu oyo owagundi owa Human Rights gundi Sempala yampa sente owamawulire bwe ŋŋenda mu ddwaliro monitor observer gye nali nkola ebiseera nayo nempaayo
engenda eriso ne lifa ntuuka ku emulago nga balina ekyuma ne bakebera nga nakyo baga nti ate ekyaffe ekikebera ekyokukono nairyo lya kono nayo kifudde gezaako Namirembe tusigaza kyaddyo Namirembe namala ennaku 4 simba layini situuka paka we namanya ani abikolako nga ye Dr. Kiwanuka Mayambala ne mukuba naga yitawo eraga uliresereeti gezaako awalala kati mulago ensindise Namirembe kati bagamba gezaako wa Kibuli Nsambya Lubaga Katonda yanyamba Jeno Sejjusa yali ali Bungereza ne Jeno Tumukunde kati Honorable MP be bampa sente zigende Nairobi ate Sejjusa yandagirirayo tuuke Nairobi amanya atya nti olwadde yali musajja wo munywanyi wo tujja kutuukawo ebiggaza monitor angamba gende Nairobi nganga nti dokita ojja mulaba nkyafuna woosula ebintu by'amaaso bikambo bwe bityo ne Nairobi watuuka nga bagamba dokita wankya tuuka enkya nga dokita azze ankoonako ku kibegabega Luwama kiki ekikutta nga bamuyita Mwesige ne mugamba nga nange ndi Munnayuganda naye nze ngenda okukolako ne mugamba ki ekikolesa eggwanga nti sente ntono tunoonya green pastures konze kale okuva olwo saddamu kusula mu hoteeri yansuzawo paka lwe natereeramu nensigaza ekifu kati ate Isaac Sema kadde kati president anyamba kola pro bono embassy ebiyingiddemu ey'Amerika engambi babigobe kulya nga ngenda ku efaananya abitwalayo leeti aba disciplinary committee gamba omusango wagusinze walese leeti wabwenda agenda mu kooti lawyer wange Isaac Sema kadde tateekayo defense nga bafuna judgment lwaki yateekayo defense wabwendaga nti asindikira kooti bailiff twagala osasule okwolona erinnya lyaffe kulaba konze ng'eriiso lyange lyayononeka genda otwale n'engatto zange n'eryokubiri litwale sizirina Sema kadi lwaki yateeka mu defense simanyi Kaweesa yakubirira webaali bakyajingira Lukwago probe ya KCC n'awooyawooya ku afande munne nembeera awo nesigala nga eriiso likyalimu ekifuna kati ago ge mawulire gwe bakulabanga opposition gwe ow'amawulire walaba akalulu ka gundi kakawempe north gw'okuno omwaka oguwedde nkalaba omwaka guli balina abantu bebakuba okujjako ab'amawulire mawulire gegaka Kibooko yavuga ku mugongo kamera zonna ne zaatika walaba nga aba Nuupu nga beekalakasa bagenda ku simanyi European Union kola ki naye nga bakuba kamera bakuba b'amawulire be baliko obuzibu Uganda erimu opposition omunafu yabeera amawulire ge gabeera aga opposition kati amawulire ge gabeera aga opposition ntwala lwaki ate amawulire gaba ebintu gabiraba bulabi beeremu nti abagigadde emirundi mingi bagigalako nga byegulire eryakugalanga engeri giyafaamu bagigalako omulundi omulala nali nva mu Amerika kusoma ne mbagwamu nga bagizinzeeko nga bwe bagizinzeeko eggulu nkujjukira lwakinyumizaako batwala buli kamera buli kintu ate ggwe konze kati mutwala n'abagenyi gwoli mugenyi waawa konze nze nva mu Amerika mbadde nze wano kulaba muntu omu peta passport yo visa nga mweri fuluma kati gwe bati ate yagenda okwogera ku BBC gonta bagigadde so amawulire tolina bw'ogakweka luyiira ate bw'oyagala okugakweka ofuna amafu amawulire tosobola ganyigiriza bw'oganyigiriza ofuna ebifo ebitabula n'eggwanga social media si ye yajja Kayunga riot baggala CBS ne baggala Kaboozi bawo ne rediyo endala baagala nnyingi nnyo CBS zombi baziggala 88 bw'oli ekikwata ku CBS kyali kiggale kaakati tuba tuli kusimba ku makya saawa 4 awo kitundu tutandise okuteesa ebyekayunga bivuga gasimbagane Saturday akuba essimu muli awo nti oba basangawo mumanya gye munayita
abasajja batuuse ku Kira Road nze mbagambye Kira Road Kinyana Mpindi n'essimba kubanga kusala kkubo kibazo yateekako obuyimba ne tulinnya boda ate twalinnye emmotoka zonga boda weziri zaaliwo emmotoka zonga zikyaliwo emmotoka nazo zaaliwo naye twazireka Ozimanyi bali wano tutuuka mu maaso eyo tufuna muzidakisa n'atutwala eyo Kisaasi gitwasiiba mutaasa bulamu tuli ze Kaluna Muwanga Kivumbi nga bw'omanyi kkulu eyo bakaterega musaazi Muwanga ng'atwetinga bakubye Nambooze alabika asigaddeko Kateetera Muwanga Kivumbi eyo social media ng'ateekayo nti bakubye Nambooze tuvaayo ntuuka ku State House batusudde awo Nambooze mulamu Nambooze afudde kunzi nange sima nange mbisoma wano kati nzikirira simanyi kiri mu kibuga ntuuka ku mini price omuyaaya ava eri akuba omujaasi alina emmundu block yatuuka yalaba siraaje mabega omusebe bw'atunula bw'ati agwa mu ggwe amusongera kwa dduka neyeyongerayo taba kubanga akyala yali amulabye nali siwona singa kuba bw'ati n'ayingira olukuubo ago ge mawulire kaakati finally radio endala zaddako naye CBS yaluwaawo omwaka mulamba newo bagizaako nga tebagiwa layisinsi bakagigiwa oba mwaka guwedde yali ekolera awo ku Mase woogirira bw'oti myaka nga 12 era buli lw'oyogera akanone kayitamu ate nno by'owulidde si bya CBS nga radio naye oyo yennyini ndowooza z'abantu yavunaanyizibwa ku byayogedde akikutaddeko Uganda weetuuse nti kivudde mabaga nga kijja buli lw'oyisaawo ekintu nga akuba disclaimer bwogere ekintu akapapapapa byowulidde si bigambo bya mpewo za CBS kati emabegako abamawulire abamu bavunaanwanga bokka nga tebateekamu rediyo oba TV oba mpapula olumu kandida twawandiika amawulire ga kandida ti abasajja abambadde engoye ez'amagye bamwedde kamudida embugo mbawulira ne bakwata Wafula ne bakwata Onyango ne bakwata ne photographer ng'ate wa sports Ziwa Hasani Badru Ziwa ne tukavalinga poliisi yasooka okugamuleete soosi naye nga soosi bw'ogiwaayo owona ewona tewona oddayo n'ofuna akwesiga okuwa amawulire tewali era tebaawaayo soosi tugenda mu kooti neyagala soosi nga teriiwo paka lwe twasinga omusenga kandida pulezidenti yali akyamuse nga naye afuuse good samaritan amututte mu State House bagenze bamuguliddeyo mugundi kandida yali muntu yali muwala mukazi badimaye mu bulwadde kandida yali mukazi nga lyerinnya lye bamushopingiddeyo mu botiki engoye abuuza bannaye ono kandida yatuuse atya ku kizibu kino nti yatuuse naye abamuli emabega onalewo Nobert Mao gundi kansolo Nobert Mao ne kanso Olanya nagamba bantu b'opposition ababi n'amugoba mu State House n'agenda omusango ntugusinga yafa oluvannyuma ng'alina byabbye n'afiira mu kkomera eruzira naye nga gwe omusango twakola ki kati yali nkwata entuufu ey'abaki ey'abamawulire olala mpandiika amawulire nti nawandiika ne James Tumusiime kati yali akwira monitor kati yali mu UCC yagaddewo yaggyeeko monitor tuwandiika amawulire twalabye tunyefunza mu Kampala naye agundi Savimbi owawa yali waki si kyeyo ya Africa eyo mugundi yali muyekera mujjukidde bakeerako tukwata nze ne Tumusiime tugenda ku CID yali emabega awo nga ewa KCCA Nangwala n'atugamba yali lawyer wa monitor council Nangwala temubawa information tebagirina abayakavaawo ne baleeta empapula kumpi hafulimu ne bazimpa ne James Tumusiime ne bamuteeka awalala
Baga twagala owandiike byonna biwalaba yeyambadde atya omulaba wawa naye nga ngenda okusoma ku gundi ku lupapula nga kuliko charge and caution statement ng'egamba nti buli kyoyogera kisobola okuweebwako ng'obujulizi mu kkooti yogera ekyo ky'omanyi ky'oba oyogera. Ne ŋŋamba nti I participated in that story and I'm ready to defend it. I participated in the story as it is in Daily Monitor of this date. Okay. Wayitawo essaawa n'abasajja ne bajja tukwongere empapula konzi mmaze n'okusayininga nsayiniza bino tebitumala twongere ebintu. Ab'amawulire kwolwo nga bakulemberwa Nabusaayi kati ali mu State House Press Secretary yali mu Monitor kwolwo ne beekalakaasa mu neekalakaasa y'emirembe Kampala Road akawungeezi ne batuta batugamba tudda ddi tujja bayita tebaddamu tuyita ogwo ne gugendera kati olumu bakukwata nga kituufu bakimanyi naye nga tebaagala kukola ki kumala gakulekera awo Savimbi e Nairobi tegaali nga mawulire kuba yasiibangayo naye okulabikako wano gaali maki mawulire ampa amawulire ago yali muntu wa UPC munda ga wantu we twali wuuyo Savimbi twamukuba kifaananyi taakirina ne kamera walina kuba na kamera ate ebiseera essimu zaali tezinnaba nnyo kaakati nga ogwo nagwo tukola ki muguuta Monitor egwa mu mbi endala 2021 January 21 oba 11 I mean yali 2021 2021 Sejjusa wagendera ebweru si 11 kuba manyawa okay katulebe kyogamba kaakati awandiika ebbaluwa agiwandiikira Ronald Balya jeno jeno Balya iso nti bagenda kutta bajjena abasinga abawakanya projekiti ya Muhoozi projekiti ya Muhoozi gundi Sejjusa aweereza ebbaluwa ogisuulayo n'abuuka aleka Monitor mu mbi Monitor akuba story afuna ne comment okuva mu bantu ab'enjawulo Monitor tebagisalako nga bwe bagisazeeko eggulu ennaku ennungi 11 ennaku 11 buli kintu bakitutte waliwo ne wakati awo bagisalako naye nga tebagisazeeko nga UCC bagizingako buzinzi netandika okuba online ng'ekubira eri ku nkuluma naye ng'egatwala e Nairobi ne gajjira ku bigere negakomaweke negalinnya baasi ebizibu biri mu mawulire kakati olwa Balya obamala okukakasa nti ate nno yali komanda baali bajjeno babiri abaali abakambwe ennyo alonda Nyakayirima n'agamba kino ekikoleddwa Monitor kirala ne kati eyawummula IGP Kayihura naye n'agamba tabbu ne baseekawo abasajja baabwe ne bata ezo ennaku zaali za kazigizigi mu Monitor. Oluvannyuma Sejjusa ng'ateredde mu Bungereza yatandika okukasuka zidozi yazenkamba wasiraaje ng'alina gwaziyisaamu ze sizifuna butereevu empandiika yaleese ddoozi ebigambo 8 kiwandikako 5 ng'ebimu obisengejje n'olaba ebyali bikambwe CDF n'antumira Seeka omu wano Mugaba CDF ebiseera ebyo boona aliko kati yali Katumba General namutonyumyemu koze kusaawa za kukola ate nze ngende nyumye wasidi nti yantu n'entambula yiyo yaŋŋambye nkutwala boda bbiri atugenda Kasozi Mbuya kati eri CDF ebiseera ebyo nga tewannabaawo boarding section ya gundi ya go down twalingayo bayizi nga tutuuka Sejjusa nga mbuuza mukwano gwe agamba ki konzaani yeno Sejjusa konze kakati nze omuntu w'eppeeni naawe owa
ow'emmundu g'oli general nze ndi civilian sita general kati gombuuza ozenze general Ssejusa gyali mu Bungereza n'agamba nkubuuza lwakuba gw'osinga omuwandiikako mugamba musango lwaki abalala tebamuwandiikako nga gwe koze tebalina source oba si kyekyo tebali interested muki mu byayogera kyava ŋŋamba nti byakuwa osobola obituwaako konze sisobola lwaki mpozi nga nzikiriza source yange sigiwaayo bwenti onaamubuuza ddi konze ali aido e Bungereza asobola omuwandiikira kati ninvaawo n'alaba abalala nemuwandiikira n'aŋŋamba nti yagamba nti bawe mbiwandiikira bo kati bituwe konze nkuwa ennamba ye nti togimpa gwe bimpe konze temulina classified muli PDF kikwata kwezo meka konze sirina mu price nze kyompa edoozi gyempa nja kupima n'ebintu bingi wayitawo ebbanga ennaku oba meka nasindikayo bukadde busatu nesindikayo 15 ebiki ebipapula wayitawo eki nasindika kamu kitundu nensindika 5 nasindika 5 nensirika tugenda Ssejusa wa aleeta Ssejusa ngamba nti twakkanyiza ni President Museveni nkomawo mu Uganda mu nnaku zitawo sukka 14 konzi mwakkanyiza muti tumidde ba officers basatu sente yazijjeewa CDF agamba bagenda kusiba CDF talina kyamanyi tuteesa tuli ku nkomerero yaku tutuuse ku nkomerero y'okukkaanya Amerika Bungereza bagamba nzirayo mu bulungi oba mu bubi bakubida president bagamba nti sajja baba yagala kudda kiki ofiirwaki leka akomewo atandise simanya wandiise organization bikiya nga mugamba mpulidde ssebo mba ngenze ku BMK awo nga nva kulaba BMK nga ne CDF ayingira kulaba BMK Katumba wala jeno yagamba siraje mindaawo nga mulinda convoy ye wayite ebbanga ng'ajja nga tugenda awo nga ku Africana ayinawo office etali mbuya emabega wa UMI nga musajja wo tugenda musiba ne mugamba osooka okusanga nakugamba gwe bakuwa bwe kulya musaala bakuwa byomanyi era nongamba ojja kukolayo emyaka gyo nga 3 naawe oyiye ebirala ebyokukola naye omusajja gweyogerako agenda kudda wiiki ezitawera 2 kyava ŋŋamba nti oli mulalu bakuwa ekyayo nyogende onza kisenywa kyayo kaŋŋende nampayo entambula nenfuluma wayitawo ennaku nnyana Ssejusa nankubira kiro saa 9 ng'akomyewo ng'ayingidde eggwanga nze mbuulira CBS omusajja akomyewo agenze Sembabule talina ggulu nti angambye agenze Sembabule kobo nti amawulire mafu tetujja kututomeza konze kangawo abalala bwegaba amafu ngavoyeko final nengabawa ne bagakuba era kyali kituufu ng'akoze eki ng'ayingidde kati eri Sembabule gye nali mudooza ti bagenda omukwatira wali abapoliisi 2 nga bakuuma basalante 5 bali mu kudigida omwana waabwe akoze eki adda n'amalayo omwezi mulamba bwakomawo mu Kampala naye nebambaga ab'opposition ne bagamba tufunye gwe twerippako bujjera tulina amujjeno omugundi yaffe wanze omuliro nga wendi buwungeera bwe buti bali emmere nze ŋŋamba jjeno nti kulikayo ŋŋenzi agamba mutabani we munnungu oyo muweeyo entambula agenda mpa emitwalo 4 enfuluma kaakati nga biringa ebiteredde bakwata basajja be yasanga babakutte baali bagaba basipaayi nga bagataddeko ng'obuyeekera nti baali bayeekerera ye batadde mu General Court Martial n'agendangayo n'abawo obuyambi abazadde be naŋŋamba abamu omu yajja simumanyi lwe nagenda lwe namulaba sibalinaako simbamanyi nti balina kye bankolera ng'ajja General Guti n'amukubira saluti n'abage wadde bwe n'aga nti kati baali babegera nze kujjako gavumenti lwaki tebakwata nze kennyini ekiseera kyatuuka naye ne bamukwata nzijukira waawo basooka ne baaza ennyumba ye ne batwala buli kintu kyonna ekikwata ku byamagye
ne batuma General Katumba ajja mukwate n'asangibwa nga alina trip Nairobi. Ne basindika General mulala. Tumwine ndowooza. Oyo Tumwine yali tannajja. Namugamba lwaki tebasindise General? General anaatyawo. Bw'oba gozze kiki ky'oyagala? Byonna ebyammwe mwabitwala. Tuzze kukwaza, tojja kwaza. Finally ne basindika Tumwine. Tumwine ajja mwendi mu kikomera ekya General gundi. Nali mugaanyi nina bye njagala omubuuza nanga nti bagenda kunkwata ssaawa 3. Oyagala nkuwa ebintu byo jangu kuwemu. Natuukawo 12:45 nga bazinzeeko ddala n'abamawulire babagobedde eri. Ebya social media obimanyi. Nali ntemezza ku bannange General bamukwata enkya. Ani akugambye? Kugambye. Kakati aid we yandaba n'agamba ewa military abakolera n'agamba nti oyo omugenyi wa General. Ne banjaza nga sirina peni, sirina kipapula, ne nnyingira. Yali ku balcony n'andaga tenti n'entuula. Wayitawo kaseera katono General n'atuuka ne bakubiragana salute n'amugamba President angambye nkutwala. Ko ye nti twala abeewammwe nsigende. General mugambe ŋŋaanyi. Angambye nkutwala mu bulungi oba muki? Mu bubi. Naye tasiyinza kutwala mu bubi kuba gwe wanyamba eriiso lyange lyali livuddemu ne baŋŋamba oyo agenda tukwasa mutte. N'olagira ne balizaamu mu soketi. Kati awo mpulira okizibu okutwala nga mu by'okujjako ng'ogaanye. Oba oyagala bakugye mu magye nze nja nange kuyambako nkusabire bakugyemu. Nekkiriza nkutwala enneme kutwala mu bubi. Ne tudduka ku boda paka Entebbe mu State House. Nabusaayi n'atufulumya ebweru n'atutuuza awantu. Ne bamala ebyabwe sanga 10 Nabusaayi n'atuwa statement bibakkaanyizaako. Mbani mu observe ankola ate Mabikke ne Luzige ne bankubira. Tewaliwo amawulire amapya ago mafu. Ate ne nziruka enaggulu. Ne bampa ge bayita amafu. Amatuufu. Kera tulwanagana ne Nabusaayi. Ate bitubabawadde si bwe muwandiise. Ne mugamba nti buli mabega wa Kasolya Kanji waliyo amawulire. Kati ab'amawulire abalala abataalina third eye station ago tebagafuna. Twafuna gali General gaawukanye. Kati awo Nabusaayi n'agamba sikyaddamu kuwa mawulire. Okubagago ate wanzigireko amawulire. Tolaba w'amawulire munnange gwe nakola naye mu monitor. Nga tumanyiganye naye olw'okuba ate ali sayidi eri omukaluubiriza omulimu bamubuuza bye twakuwadde birala nga bafulumya birala. Nabusaayi namutwalirako omusajja nga mujje kwembase ku China nga baagala kutwala b'amawulire China. N'ayogera naye nga tabifaako n'agamba can't we do without him. Ne mutwalira Kanaabi yali Secretary General wa UJA natamala oba ye President. Mugaba tebaagala kutwala b'amawulire 5 n'abamawulire abalala 5 ne bajja ne bakola entegeka tugenda tulaba ambassador ne bagala mwerondemu 5. Kanaabi we yalonde ate erinnya lyange teyaliteekamu. Wa WBS Kakande nga gwe wamuleetedde naga kati batandika butandisi ojja kugenda olulala nkulaba. Ebyo bye biri mu mawulire. Njagala kubuuza ondaze ebintu monitor byezzeekola ne NTV bebagigala bakola kino ku luno baakoze ki ekyavuddeko emberebezi ku luno? President nga tanaba na kutandika campaign nga naatera okutandika campaign bawandiika amawulire ga PDM bweremye okugasa abantu babalyako enjawulo owa miliyoni bamuweka 7,000 nga bawandiika facts ate zitayamba President Museveni. President Museveni yagendanga nga bastaginga abantu bino bitukoze yagendako ewusi yategeera ekituufu nti bayinza okuba baleeta entenge ezimu zirwanagana ne zinnaazo tezimanyiganye. President n'agamba tewali ente erwana nayo nga babeera mu kiraalo kimu zino endala muzijje walala. Kati ye yasobola okulaba ekyo abakubawo amawulire yandibadde alina kyabuuza. Ne bamutwala ku kitooke ne bamuwa ejjambiya ng'akitema emirundi nga 8 kiringa muvule tekigwa.
kati ngaba kamera bangambako ne minisita oyo musajja oyo Banyanzi yeweeyo yalina olusuku ng'abantu president buli lwajja bwe nawulira nti lwe luno lw'abantu nga naye nga lusuku lwa mukulu kati handola atasobola kulaba kitooke nti katukiteme atuuse mukolo ateme kigwe oyo aba emakindi bajjako eno nga ze kulambula n'agenda alambula ekiyumba ky'enkoko nga ziringa 1,500 naye nga bazisoloozezza buli wantu mu balunzi ab'enjawulo olwo lwamuwa ssente ne pikipiki koko ne ziddayo ewaabwe waazo Kawempe awo ne bamukuba ebifaananyi bali bapangisizaawo n'abawa ceeke nga bagikubye kiddame ceeke bagenda okulondoola ebyaliwo enkya nga tebikola ki tebiriiwo baga nti ali bapangisizaawo bupangisa tutwalire ne bapangisa n'agaba ebyuma awo katwe ebyembaawo genda okutuukawo nti baabibba tebiriiwo watuuka wano ku sharing abababazi n'abagamba oyo ngenda mutwala ebweru nga yefudde omubazi naye nga tabajjangako kibajje n'ekimu abafere nga bayisa mu president eggaali kati monita abijjayo emugaba byozitukoze tebirina kye bijambye kuba bibbiddwa bikoleddwa bubi atuuka ekiseera yeetamwa luli yagiranga n'agamba nti Agakani yali na shares nga ziguze ku bafulo ogutu auma bakyali Sonyango Obo nga yasinzaamu share nga bwalaba mu nation media bwalaba bino bibiganyi nga akubira Agakani yennyini oli yayita nafa yes nga mugabo yandi bubi nga ogundi kyali Sonyango Obo bamutwala bamuwadde promotion kubeera Nairobi kumbe bamutatemwekezayo tukusitudde amadaala bano abalala abamunyungufu abagezigezi nga abajjayo Andrew Mwenda yaliyo nga ali so critical nyonyo akyasinze nga mutwala mukola panel beating nga afuuka mwogezi we nga afuuka mwogezi wa Kagame yatuuka ekiseera nadda ku mutabani wawulira ebigambo juzi nga ayogedde Sinairo nga ajereka president n'amuddamu ne yeetonda aseeredde kati president ayina capacity ekulabula oba ne weetonda nkulaba olumu nayogerako ku CBS nti president engeri gye yatuyisaamu senga wabeerawo bakandidate babiri mu Uganda nga nina kulondako omu president Yoweri Museveni n'ekidomola nga kirimu amazzi nasobola okuganywa n'embeerawo nonda ekidomola ngeri yakugereesa naye kwali kugireegerera nakulengeza simanyi nkugamba nti ntendereza Museveni ku ekyo bwe twatwalayo saaviisi z'abali ku ddembe nga Besigye amuwaabidde fonopono yatusibira wabweru kumala akabanga nga tuyingidde munda mu State House naye nga tetutuuse wali tuli ne bali ku ddembe Lead Council ne balooya abaala nti afuluma naga aba DP tusanyuse balaba twaniriza n'abatugeraageranya ku bidomola naye yabakkiriza ne muyingira akikukubye okitegedde nti akitegedde era kye nali nina okumubuuza saakibuuza pulezidenti ku kyewayogera yakwaniriza n'akikubisaamu katono ne nagamba akwatulira mu kulonda kwa kinaana kwa gundi kwa kinaana mu mukaaga twatambula Uganda yonna ne Semwogerere ne Sebaana nga tutambulira mu motoka ye owa UBC nga bamuwa open roof Semwogerere naye nga batuuka ku bifaananyi alaga Semwogerere kati alaga bantu muyeye gwabaddewo batuuka ku Museveni nga akulaga suuti nga 7 kulaali zonna nga bazigattagatta bazikola AI nga naye ng'ate wa UBC yabikola ffe nga bateekako pick-up oba musana oba nkuba paka we nadduka ku pick-up ninga nja kutambulanga ne Sebaana ntambula buli district ya Buganda yonna nga gandi awo nawo square mile zettaka 2 wali ninawo 7 naye nga bamutuuka ku kyemisana ayimirira wali kasooli omwokye oba gonja banaye mulyeko awo tugende mulya ne mulya twatuuka embere tuga nti lwaki temalyanga mmere ejo kazituluma ate nga ye boss mbalaba tumugamba wano tetusobola tulye ku kamere waake yakala munoonya akawoteeri akasaamusaamu awo Mama Naaki naye n'atuula ku foomu namulya ng'omunnyuka olweggulo nga akuza eri ebbali
n'akwata mu nsawo bali tebalaba n'akuba ow'olukumi kwata tolaga banno tobalaga bajja kunyiiga nti nkuwa nnyo ssente oyo semwogerere sebaana ayimini yesebaana tutuuka eyo lira twasula wabweru mu muti nga wa UBC bamutadde mu nnyumba naye nga twatuuse kawungeezi ng'abantu bakyajjudde ekisaawe essaawa z'okwogera zaweddeko Cecilia Ogwaro n'alagira poliisi nti wano tuteekwa okwogera budde buzibye naye tulina okwogera kakati oyo ye pulezidenti yennyini tumaze okulonda olw'okulonda okwaggwa n'ayita ab'amawulire bannannyini mpapula ne rediyo ne TV tugenda Kanaabi nali mu Shariati Kanaabi baali bakamusiba nga bakamuta yawandiika nti pulezidenti yakyalira disitulikiti eya 40 mu Shariati pulezidenti kimunyiiza nti yakyaddeko e Rwanda yawandiika nti Museveni nga tannafa Uganda njuki poliisi yamukwata bamuggyeemu n'eriiso tugenda e Rwakitula tweyanjula bawafula ogutu Kyalisonyango ogwo Paike n'abalala tamala emirundi yalina olupapula ebiseera ebyo nze nsembayo nti nva mu Shariati emu mwagambye nti Museveni nga tannafa Uganda tejja kutereera emugamba oyo Shariati omusajja yali wandiise n'okufa poliisi yamutidde Malandina Kene mwe mwawandiise eki nakijjukira alina memory mwagambye nakyalidde disitulikiti yange eya 40 mugamba bamawulire wagenda nabo mu Buganda Stadium nga waliwo ekifaananyi kya Bizimungu katono bwe kati ng'ekikyo kiri eri kinene nga emperor wali omaliriza n'ogamba nti anaalumba Rwanda ajja mufiirako naffe in a figurative way ntugamba nti wakyalidde yana jjukira twalina 39 district oba kati tulina mmeka 10 plus 14 n'ayomba does that mean annexing n'anvumira essaawa dakika nga 4 nga Bapayike bamuwooyawooya ono yali wangabo paka akimponya kye yajja owa Uganda nanyini Uganda Confidential ajja n'embale n'omusaayi ku ssaati pulezidenti abeera shock tamubuuza ate oyo Hope Kivenja yali press secretary amugamba ono abadde ajja wali wa muzeeyi motoka n'eseera mu luyijja tuvamu wa first aid abalokole nabo bafuna ebizibu oyo yawandiika mu sementi gwenzimbisa ennyumba yange nziba mubbi ennyumba ye yali ku wall plate nadda ku oyo netumala n'atugabula ennyama gye twali enkapati yagiryako mukasiisira baleeta ebibye netugenda tulambula ente twamala ebbanga nga tetuziraba paka weyawulira ekide nagamba ziizo nagamba omanyi otya nagamba nti buli nte 10 tuteekamu ekide ente 10 tulubalira mu kide netulaba zino ezize nankole netulaba n'ekika ekirala paka wetwagala tukooye tulambula ekimala kiwe n'atusiibula kakati monita bwamala okunyiiza pulezidenti n'amugamba abagundi tebajja kugundizanga rale zange mu campaign wano nga amaze okwogera ku PDM n'ebirala NTV nebabagaana gundi naye abuukira ekigaali Anita Among abagoba mu parliament ako kakanja kuliisa muntu kakanja ab'amawulire alabikanga opponent direct opponent bw'omugjawo tojja gwalolabyeko abavision nga babatwala baleetayo muntu bayita muntu Anita yagamba nti babulize ku nnyumba ye ya Karimu n'ebyobugagga bwe mwalimu wa monitor owa vision gwe bakwata ne bakwata Jeno Bigirwa ne bakwata Francis Matovu ne bakwata ne Red Pepper ne batulugunya ne omusango ne guggwa naye pulezidenti asobola okuga nti mugiggale naye nga tatuuka ku extent kati mutabani gyakoze eki gyatuuseeko nga bwe tugee pulezidenti yaggala CBS monitor era badde gyeggalwa nga pulezidenti yagiggala kituufu naye nkugambye naye kati ku luno ŋŋamba ng'oggyeko wali emabega wojja njagala okuntuusa wano okutuusa ogamba nti mu rounding off premises n'okuggyako mu bijjeko yakiwoninga timwe benzirako baali bakoze eki ku luno njagala ekinyusa ekyo mu mawulire gano gonna agazze gabeerawo
balina ebintu byebasirayalizinga naddala ebikwata ojjukira nti be basooka okufulumya eggulire lya Lois aba monitor ne boogera ne president byeyayogera first CDF byeyayogera nze myaka gye mmaze gino 51 situulangako mu Lois oyo sente aziggyeewa nekitange tagivuga mbuusabuusa oba ne taata wange yali agituddemu sigino ziraga oba mu mawulire waliwo subject gye bayita psychology of influence omanya omuntu gy'alaga n'akugamba gwe senga si taata wange nandikukoze kino senga si maama nandikukoze kino senga si ono nandikikukoze kino sirowooza nti monitor ebyagiguddeko kyabadde kipya kujjako kyabadde so abrupt nti tebakyetegekedde tebalowooza nti bakikola naye bw'olaba ng'akugambye nti gwe Lukwago genda mpola n'amaana amukwata gwe ani ono gwagambye gwakutte leero Matembe Miriam Matembe ne oli Birete omukyala mulwanyi w'eddembe naye bamutwala bwe batyo Edi Mutwe bazze babatwala bwe batyo gundi Joel avuga kati gwoddako naawe ani Ibrahim Samojo gwoddako ate nga Ibrahim ne mu kyaji shiiti zino zibavunaana bano kwali Ssenyonyi jjukira ng'ogyeko Orlando Omungereza mu musango gwa Besigye kati mulimu abajaasi babiri abali controversial one gwe basooka okukyajinga mu General Court Martial ng'alina emyaka mirala ne mu General Court Martial ey'okubiri ku Besigye nga mirala ng'alina namba 2 atuuka mu kooti agamba presiding judge nange syogerako nabo tunaategeka tutya defense nange munzikirize mbasange kati mulimu birungi era naye wamaje yali owasiemwanyi eyakwata abantu bagamba baali batega bomu ku lunaku lwa olwamalamaga wano emunyonyo yes bamale watufiirewo omukazi n'ateekamu abantu ne batamanyi ne Francis Matovu n'amuteekamu n'akola ki kati yatuuka ekiseera nenfuna amawulire alimbuya Makindi naye bamusena ndokompoka ku CBS mugamba sajja bamusenye omushana gawabijjeewa nemugamba nze nnoonya ebintu ebiri emabega waaki ow'amaaso naga nti tebinafuluma tuleetera wano wolokoso konze tuteekewo maaso nze musajja mugambi bamukutte banva eyo Nakaseke nga bagamba waliwo jeno birungi akwagala ku ssimu konze anjagaza yaki konze kamala okutuuka kati bagenda gimujjako bamwazise embwazi nange ndi eno nakuwidde kusimba ng'oyogera bankutte naye sina nakafaliso kanki biina abantu bange tebakkiriza kukola ki kujja nyamba konze nja kukubira ompe contact ya mukyala tebakola ki tebabakkiriza kati mba nkyayiyayo ekyokola omulala neyefuula birungi naye naŋŋamba agaye empaayo emitwalo 15 gye konze sirina wano sente naye nga eddoboozi lyo linaliwulira oyira gakyuse nemugaa sirina yadde 10 ekyaddako Geno Birungi nga nti waayi bagenda kuntwala mu General Court Martial nonyiza ku Geno Sejjusa n'omu Geno omulala banneeyimiire ati Geno yeeyimiira Geno munne noonya Sejjusa omuntu gwe nali mmanyi contact akyagirina kuba kati yange okuva lwe bamukutula nabamujja ne mu magye nempulira nti ali eyo alina nekyaki y'abalokole sikyamulaba ngamba Geno Matovu noonya musajjawo yali musajja wa Sejjusa buto ye musajja okudda kwe bamukwata nga atambuza ebifaananyi bitandiovu Sejjusa ne bamuggyako sente ze zagamba zalinga miliyoni 5 era okakkana yawaaba omusango n'agamba munfiriza bingi nnyo mbadde supplyinga hamu mbadde supplyinga ebitaka Sebaana mbadde supplyinga ani nayogera abagagga out of negotiation ne bamuwaayo biliyoni 3 n'avaayo nakati akyali kwanite tannawona y'omu ku bawhistleblower kino ekintu kyanite
kakati abo babakola ki babakwata kati sejjusi gundi oyo birungi manya Matovu ngamba sisobola kumuwa mpozi nga netondedde nti yateekamu erinnya lyange lyabwereere saali mu batezi ba bomu kati ate kibamuvunaana nti yali inflatinga sente afune sente ki kati bamuteekayo eza ku katebe kujja kukwata bano oba balabanga wa mugaso ku musango guno kuba yo omukuba witness babeesige nkulaba kati ekyo kiri awo kati nze bwe nkyogera kati nti nayogerako naye bwava ayinza okuŋŋamba nti wampaayiriza sikulabangako sikumanyi nakumanya yeggwani jeno mukwano gwange yafa oyo Kasirye Eggwanga yapaako amawende nga kuba CDF n'amutabukira natuuza press conference oyo mwegaanyi simulaba nga bitabuse nasirika kuba yali mukwano gwange nga manyi alina kyeyeetaasa era oluvannyuma yanoonya agamba oliwa konze ndi ku high court ndi wano ku Sheru njagala kukulaba nendowooza azze kuyombeera nagamba ensawo ya butunda yiyo namba genda ogitwale ogitunde ogiri agitunda Nakasero kati nti obeera mu system ng'omuntu takwagala naye ng'ate oli w'amawulire kati amawulire ogalabawa amawulire galina mu kisanja kino ogalabawa kuba pressure eri waggulu olina kunywera ku mazima nga bw'okuuma ne sirinda hediyo nalingako okusimba Nombo Mayombo nampita ne Tumukunde mwogerako kuba waali Tumukunde nambuuza gwe President Museveni yakukola ki konze siwali lwaki tomutta konze njogera ku police ze ezitereere nayombera ddala nnyo Katonda ansaasira avaawo okagenda mu short call Mayomba nga akwata sente ezo muviire tojja musobola tema kati nga manyole mukwano gwange olumu muwandiikako nti yali ensambi eyo n'asonga mu civilian pistol baba agasiraja mukwano gwo ku nsi yambi nange nkubye koze sebo nakirabye naye nsonyiwa sagala tudi ba mukwano tonkuba abaali awo nga mukubye eggulire bakutte muwonge kansala w'eruwafu bamutwe kyalingira embuya n'enzigi ne bazimenya siraje siriyagala mu mawulire jangu wano genda olete wonge twamutadde mugamba gye tuteese konze yawaabye mu Uganda Human Rights Commission gye tuteese ngenda muwa milioni 10 nawe nkuweeka 2 ngesente ezo nyingi nenziruka nonya muwonge nemulaba nanga kamale kwebuuza kubali ku ddembe looya wange kandi looya wange kyagamba gwe sente ndoja zifuna nenyuwona waaba giwaabye omusajja Lutalo weerulukuli bamuta amakage bamutokyalinga bamuwa milioni 10 gazaawo amaka kati omusajja akwadde 10 bakusibye ennaku 2 n'obulwamu buno era bali ku ddembe yamugaana ne bagenda n'omusango tobikkiriza paka muwonge byafa ng'omusango gugaaniddeyo mu Human Rights guze mu High Court namwano ne baguwoza ne Mayombo n'afa kati balina gubavunaana bwavunaana alina kugenda kusiba malaalo mpingu abo be bajaasi olwo tulaga wa nga nze ndi mweraliikirivu abamawulire ndabanga kino eky'NTV okugiggala ekitweraliikirizaamu ne tugamba tudda wa ekyo kintu kinene okusinga n'okukwata Matembe ekyamawulire outlets 5 omukono gumu noziggala mu olugala ate nga siza bannayuganda investor mu Tanzania kati gundi yazivaamu agakani yazita yazitunda yaziguza mu Tanzania yakazigula munnayuganda teri yagula sente ozirina ekisooka amawulire gayimirirawo ku birango sudiru wali mawulire gabeerawo ku birango yes so zino 2,000 zibatunda oba 10,000 olwabukedde ne TV zibeerawo ku birango ne radio zibeerawo ku birango president bwagamba nti abo temubawa birango mubiwe UBC ne New Vision balaba New Vision yachiko abali page nkaaga kati bano bayimirirawo kubuna obulangolango tebasobola kuyimirizaawo permit yabuze ate kati amawulire ngaaga ga monitor olina kunoonya amawulire gali mabega w'amawulire okutunda amawulire kuba ogenda okuva mu kooti kuba byesije nga social media egayuziza gonna tolina mutwe guno najulia bangambira yali etagalamu ng'ebula kugira kaakati
social media egenda kujjawo amawulire gano ga traditional kubanga yeri very quick naye ng'eridde tebalina bagisensalinga nnyo nga gano omuntu akubako ekintu awo ekitali ki ne costs ziri waggulu okunoonya we yabadde okukyogera kijja kukuleetera ki obuzibu. Social media terina center oyagala omukwata omusinziira wa ne monitor omusanga Namuwongo, omusanga wali ku Serena, omusanga wali ku awali Airtel, omanyi wokola ki womujja egundi bamugira yesewava smart T10 anti T10 bamukoma nako emirundi mingi n'atawuliriza kati bamwagaza bukadde 10 niyo wamawulire obukadde T10 omujja oyagala mulemesa mulimu omugobye ne mu ggwanga 10 adduka buddusi. So yes kubanga tolina bwojja naye nze kyemmanyi kiri kimu baati baba bajja ku online bajja kusigala ku online buli ekibakwatako kigali buli ate omusajja yasaddeko for good yataddewo yalesewo akatuli yagambye they will not be open until I order them to open. Kitegeeza bo akuwaddewo ey'okwetonda obuyinza byeddala bwe buli obwo obuyinza obwo eddala buli mu jurisdiction lwe nakugamba 15 January Bannayuganda twalonda obange saamulonda naye twalonda bawangudde mwenna muba mulonzi naye kati ng'ali ku steering si yeye waliwo avuga byaddala omwana yatukwatamu ebituufu yavuga ekya sipiika n'avuga ekya deputy sipiika n'avuga lukwago avuze Matembe ne Matembe ye yakolaki abadde towulira bigambo bya Matembe mbadde bulijjo ndaba directly ng'alumba omwana omwana ng'alumba n'amugamba tujja kukwatagana omwana agamba Matembe lwaki omwana abadde amuyingira yamukutte byewayogedde obiwulidde gwe mukazi omubi oli awo onyaabunya ensi kakati kulina boarding section yange simanyi oba eri yabawola neyabalenzi ate eriko n'entambula bakunona bunonyi babunona ne batamusangayo omwami ne famire bonna abanene mu gavumenti badde mbalaba omuntu waffe bannaye naye nga balajanira munene munnaabwe balajanira pulezidenti balajanira mwana balajanira ow'eggulu eggulu yakavaamu eddoboozi limu ng'aga nti Lukwago mute waliwo chances ziri high nti bayinza okumutta ne bamuleka agende agende ku operation naye it will depend ku kiki kya abantu bekiboogera naye abantu ba Lukwago ne Jeno yes kiboogera naye kuba omukyala ye abadde akuba enduru bannaye omuntu wange mwami wange muleke talina mutawaana talina muki on the other hand katufunye obuzibu bunene nnyo ne banneyiba baffe Abakenya twabakanga mukaawo okugoba Karuwa Batha ng'ate bamuwa license kujja kuwolereza Besigye ekyali valid ono yabadde azze just kumulaba mbeera ze nga kolegi we bali ku musango ogumu watabeerawo yeridi council nga kati omusango gwa Besigye gugenda kukomawa and others still at large ani addako kubali ku gundi ku list Salamu Musumba Ibrahim Ssemujuwe yakagenda ku umura oba yakomyewo naye atwetinga bigambo bikambwe nnyo ewa pulezidenti ng'akolisaayo maama mu bulwadde naga naye taata totuyambye omuntu omulwadde bw'atyo era guwalabyeyo minisita omuntu mulwadde yeetaaga kuwummula buwonya ekirwadde waliwo wooteekawo engalo nga oteekwa kugenderera kikyokola ki kyolumba especially nga neyasasamaza n'okumubika bamuggyako obukadde
obukadde 5 oluvannyuma lw'emyezi ng'ebiri nga talina bbeiro ne mukama we simunoonyangako naye n'asooka atubulako musacule yali awandiise yaleka ekiwandiise bannaye omuntu ansanga leero baneetoolodde yeekolera bakuntumi kati tuli on your max set tulaga wasira kyoyogera tulinamu kutya tandika kubeera nga omanya Katonda oba oba naffe tusukka mu kkono netuteepimiramu n'ekino kinaggwa kitya kati yogera ku bannabyabufuzi bamatembe abo be baleeta omukulu oyo baleeta pulezidenti bweba balwanagana balwanira mufu waabwe naye ffe bannamawere abaasigala e Uganda n'abatagenda mu nsiko abaliwo otegeera otya mu mawulire kyendowooza ensi zonna ezakula mawulire gakulitisazinga ba pulezidenti pulezidenti kye bakola bafunayo amawulire mikwano gyabwe nga mu America oyinza okufuna Fox TV ne bagamba mubeere mu White House 24 hours bano bavaawo bano ne basooka okufuna tips ezisooka Uganda Museveni yandibadde alwana nnyo okulaba nga New Vision ne UBC ne Bukedde teziva mu State House zetuggyako amawulire ageesigika naffe ne twongeramu agafu ag'okunoonyereza kubanga bw'ogenda mu State House ne bakuwa amawulire emabega waayo ebaayo amawulire kale bo baateekawo PPU PPU ate talina outlet yo baakikola nti yeebawa bamanyi n'otugaana ku mikolo nti mujja kujja ku gundi mujja mujja genda ku UBC ebifaananyi nga be babibawa ebikolwa mu nsi ziri zaakula Bill Clinton we yajja wano embassy ya America yawa amawulire nali ndi mu Njiba Times neetuwa katese foto omukyala ambassador n'agamba kino kimujja okukozesa mu mawulire tokibawadde kimu ne tumuziimuula nga tungana nti osaaga busaazi nali twali tuva mu newsroom ne batuwa emmotoka nze ne Asumani basaayirwa n'omulala senior reporter twali basatu ne photograph omu n'Asumani basaayirwa yagasakako Asumani basaayirwa waliwo Asumani bannakendo ne tugenda nga tuli gurupu 4 tugenze kusaka amawulire ga President Clinton editor baali bamuyita Waswa nanga nti engeri bali baddeire ate ffenna ffe tufuluma enkya sawa ze munaavaayo tukubira mu monitor temutawaana kuba amawulire kye banaatulekeramu kye tunaakola ki naye mugende eyo wetuuka wali ntulaba squad y'aba Vision nga bali 6 bakulembeddwamu John Kakande Jebi Waswa nani tiimu ya Cream ne bafotografa 4 ngamba Asumani nakendo nti omanyi tulina okuba amawulire gano oba tufa tufe edita batugambye tetukola kuba twalina mu kawule nga twalina Beringo Pepa nga Luganda na Luzungu populezi za Luganda endala Katogo okibeera okimanyi kakati n'ekirungi nga tulina emmotoka Juba Times yalina emmotoka ate empya zaali 2 Clinton yali wakutuuka 6 ne bamwongeramu eddakiika 3 late lwaki pologulamu baatugamba wetuuka wali ku kisaawe batukubamu ekitaala kisirabangako nga kyaka awo tujja kuba tumulaba bulungi kuba ekitaala kino kineutralizinga kamera zaffe teri yakuba kifaananyi kya Clinton kwa live byonna byavangamu bisiikirize nga byokeddwa biringa byaliye tuvuga emmotoka kalitiriti tutuuka mu tawuni tufuna boda tugamba photographer gwegenda n'emmotoka ogendeyo kyemu bifaananyi bano ku Diamond Trust bitwale ku monitor nkubira aba monitor nti page 1 temugikuba nti ate lwaki fu saawa zammwe ziweddeko tugenda kuba gaffe jjukira nabo bakavalinzaani Clinton mulimu competition ne mbagamba ffe tugambye temugikuba tukubye computer tugaddusizza tukeera ku makya tukola postmortem Katikkiro yali MD Charles Peter Mayiga ne Jebi Waso batugamba nti mwafunye mutya amawulire ga koffe twalwanye ne tuyimirizaawo lwensooka okulya kusendeza Katikkiro Peter Mayiga
lwasooka okukwata mu kkooti ye ekkooti yange yaŋŋamba nti mwakoze omulimu era amawulire gaggwawo ssaawa 4 Juba Times Kawule n'anvuma bitavumika wamunta nze Juba Times naye Oluganda yeeditawo Oluganda siteekanga olupapula n'olutataganya gwe wasomawo obwedita olyoka otandika okueditinga olupapula kale nga yeki ekimuyumbya ate tetumanyi buyinza twateekamu initiative okukompitinga ne Vision tutuuka oluseera ekisala Ssebaggala bamusibye mu London yagenda ne ttiimu mu US tufuna amawulire nti bamukutte nkubira Nsubuga bakirekera awo omukulu bamukutte mukulu tebannamukwata wolokoso akyali mu meeting anaavaawo nja kukola ki kubuulira nenziramu nemukubira akyali mu meeting nenkuba nti tebannamukwata Vision nenkuba nti bamukutte kati Katikkiro ebiseera ebyo MD tanafuka Katikkiro ali minisita wa youth ambuuza Siraaji Monitor n'Enjuba Times ani alina eggulire ettuufu ne mugamba kirabika Monitor Vision kubanze gundi yannimbye bakirekera awo angamba nti eyo mistake togiddangamu Charles Peter Mayiga okuziba ekintu ekyo nanoonya bano abaali bavudde mu US nga bakomyewo mukyala we oyo bamuyitanga ani oyo yalina muganzi wagwe yagenda naye n'ava nenoonya Ddungu gw'owulire omugagga oyo agenda ne bampa amawulire nenoonya Ssebaggala ono w'amasannyalaze ng'akuba essimu n'ateeka ku loud nze nembeera wali nga nkulukuunya kalaamu enkya nendeeta liidi ya Ssebaggala Vision nga wabigere tufuuka ab'ebigere nga Vision epakidde John Kakando ogenda mu kkooti ffe tetukyafuniraga kkooti tulinda verbatim eza Vision nga temukyasobola nga tuli babigere ago ge mawulire nti geetaagamu ssente nnyingi naye ate batono babateekamu investment kubagala risike bakuba lumu empepa esobola okusaanawo ogawulire agasaanyeewo wikireetoki zisaanyeewo kuluseda zisaanyeewo bwe bityo ne rediyo zigwa ne TV zigwa WBS yali y'amaanyi wawe teyagwa TV station esinga kaakati ekyo kyekizibu kyokka amaliriza na kimu amawulire gali mu risiki naye oteeka kwegendereza lwe bata Jeti tumwebaze nfuna amawulire kuva ewa mulirwana wange Kano Bell brigade yakati ya fabric nga nasooka kumufuna Jeti bagamba nti mugamba Jeti nalabya abajase Congo aba UPDF Ebeni Bunia naga nti wabalabye kumpi twatuuse dda ne Badolite mailo 10 Congo wabayingidde neto biwandiika wobiwandiika ngenda kufuna embooko zo nagenda nengakoba edita mugamba nkeera nti bansuubiza embooko era walaba abantu ti giwunye era nagenda okuyitawo nga mbeera ku standby kulaba bulanga ani ayingira waliwo obugeeti obutono obwo nga nganya omusirikale okanzigulira speed buli Land Rover eyingira wali mmotoka eriko UPDF nsooka kwekukuma nekumira wiiki singa 2 nempitako ewa Bakuli webalinanga offisi nga taliiwo nzijja okubuuza neighbor Kano Bell nti wayo deputy wo yali wa Buganda Road yali akulira gundi Reserve Force mu Buganda Region ogamba nno tiyafudde konze yafudde ki waliwo amawulire muyali mulamu kati omuntu akonyeeko nti ali w'amawulire aba ampadde lead ntwala amawulire mu Juba Times omusajja yafudde genda obuuze Kavuma ofune comment yali minisita wa defense buuza Kavuma nti nakugenda naye eddakiika 2 gw'oggyeewa nti yafudde mugamba nti nze yampadde soosi mwesiga nti genda ogafumbemu essigiri tujja gakuba nga tembeera nga twala mu monitor egakuba Kavuma abakuba ngenda bawaabira Siraaje ne monitor mwagagyeewo tebampise abamonita yogera soosi yo konze njesiga naye sijajjogera ndimu katono waite ennaku 2 Kavuma ajja kuyubisa abika tumwebaze Jeti
mpeweera monitor era gamba nagamba njuba nti esimu ndugwa namugamba oyo kati ndugwa akulira abolugabo yali akulira mugamba nti mwafiiridde oggulire naye mpa ssente ngende nzike njuba teyina ssente kozi kwekuzange ngenda nzika muwegeti eyali akulira misa yali Genosale Sale yali omu ku baziisi yali enkuba gye bakulira okubatta obusi Jeti Mwezi enkuba basenanga mu mazzi ngaga nti awo bagenda okuziika abazira nakati tebaziikangawo mulala Meri yakomyewa Meri akomekereza kyolowooza simanyi lulimi lwanaasoma olunankola alumanyi Oluswayiri ndoza ajja kusoma Luswayiri naye tumusabire n'ekisa mukulu kati atutwala CDF akendeeze ku kibonerezo tugende ne kayimba k'omukulu tugambe ne pulezidenti tugambire ku muhoozi akendeeze obukambwe sale tugambire ku muhoozi akendeeze obukambwe tugandire ku muhoozi eno Uganda yaffe awe tuli kati naye n'abantu musukkamuko olumusi oli agamba nti nondoza musaana kugolola ttumba naye oluusi mukisusa bw'aba tabateemiize temujja kutereera muhoozi omukulembeze olina okusoma ebyafaayo by'abakulembeze banno ti ensi eno Katonda yagitonda nga erina okubaako ekikomo n'abantu b'okulembera bano bakuteekemu ku kitiibwa naye n'ensi eno eriko amateeka olaba ne Moses bamuwa 10 commandments waliwo amateeka engeri gigakwatibwamu kati omugugu tuguzaayo wa taata mugutise taata taata amanye ebigenda mu maaso akkaanya nabyo olowooza taata mu bagezi mwali anti olowooza takkaanya nabyo era olumu avaayo n'agamba bannange munsonyiwe ekyo kyasusse naye ng'okkiriza nti ebimu akkaanya nabyo ebimu abikkaanya nabyo ate sirowooza nti ebimu aba tali aweya kubanga baba yasooka okugoba NTV ku mikolo gye ono najja naggala olowooza tewaliwo coordination yawo exactly naye awo tukamweri etya abamawulire ojja baagala oba oyagala otayagala buli lw'obakyawa ojja kufuna social media zikwetera ebifu tukoledde mu kazikiza naye eba information gy'oba osaana okuwulira so si kutulaba nze Nurdin Ntege mbali ne mukadde wange Siraaje Lubwama Third Eye ayina kyombuuza kyoteesa nkubira ku ssimu abaagala ekigimusa kyaffe Fatiso wekiri Fatiso mu wiiki ntonotono enkuba egenda kutonnya wandikiguze n'ositookinga gula ekigimusa kino mwanyi bitooke tuli mu bya bulimi ssente mwe ziri omwo mw'obeera shuwa gula Fatiso nkubira ku ssimu 0701 558563 oba gwayagala essimu enyirira ziri ssaawa 2 za kiro tuli mu nzikiza naye ndowooza olaba ekifaananyi bwe kinyirira olaba bwe kinyirira ssaawa 2 ayagala essimu genda ku Derrick Phones wali ku Wilson 1 building Derrick Phones Wilson 1 building Wilson Road awo oweefunire ku ssimu ennungi ennyo naddala mmwe banjagala iPhone njagala Samsung simanya Google Pixel njagala kutopinga nve ku eno level ngende ku eno eddako Derrick Phones awo ku Wilson 1 building mu kibuga wakati e Kampala Wilson Road. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukwatagana ate omulundi omulala mweraba.